Weewaawo abaagalwa njagala kuddamu okubaanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Katonda olwa pulogulaamu eno ey'okusaba n'okusiiba. Twagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo olw'okufuba ennyo okufuba kwammwe okubeerawo mu ssaawa ezifaanana bwe ziti. Bassebo ne bannyabo, kituufu ennaku ze tulimu ffenna tukimanyi nti mbi, ebintu ebigenda mu maaso mu nsi byennyamiza, naye tuziŋŋanengamu amaanyi, twezzemu amaanyi ffekka na ffekka, ate n'okulowooza ku booluganda n'okubasabira. Akawungezi kano oba mu ttuntu lino njagadde tutunuleko mu kitabo kya Makko. Mu ndagaano empya mu kitabo kya Makko tugenda kutunuulira essuula ey'okubiri. Essuula ey'okubiri eno nno yerimu obubaka obw'essuubi Mukama bw'asindise gye tuli okutuzzaamu amaanyi, okutuwabula ate n'okutulaga butya bwe tugwanidde okutambula ng'abaana be. Mu ssuula eno ey'okubiri Makko ayogera ebigambo bino, agamba nti awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperunawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju. Ekigambo kigamba nti ekigambo nate ekitegeeza again, yakomawo omulundi omulala. Yesu Kristo mukwano gwaffe, naye tuwakankakasa si nnungi nnyo eyange wano, naye tugenda kuyiiya tulabe. Yesu Kristo mukwano gwaffe bwe yali nga ali mu Kaperunawumu ennaku ezaali ziyise emabega awo, yayita mu kibuga n'akola observation. Olwaleero ffenno gye tuli mu camp meeting eno, ensonga eno twongedde nnyo okugitegeera olunaku olwaleero. Yesu Kristo bwe yajja mu Kaperunawumu yakola observation. Olw'okubadde ng'omulamwa gwa camp meeting mu kiseera kino kye tuli mu kugamba nti nja kugenda nga nfuula abantu abayigiriza ba Yesu Kristo, kizudde nti enjiri newankubadde eteekebwateekebwa, naye enjiri nayo eteekebwateekebwa okusinziira ku mbeera z'abantu. Mu bakola communication balina kye bayita demographic study, ekitegeeza nti olina okwetegereza abantu b'oyogereramu, obuwangwa bwabwe, eddiini zaabwe, olulimi lwabwe, emyaka gyabwe, obuyivu bwabwe, weetegereza community oboolyawo ne careers zaabwe ez'enjawulo. Kikuwa entegeera ennungi eya butya bw'ogenda okukwatamu abantu bano ab'enjawulo. Naye twongedde okukizuula naffe ng'ababuulizi b'enjiri nti twetaaga okukola essomo lya demographic, okutegeera ebika by'abantu be twogereramu. Oluusi tukola enkuŋŋaana ne tuziteekateeka abantu ne batajja, naye nga tetutegedde nti kilaasi y'abantu gye tuyise ebeera wa, eno egwawa. Ebyo nno biri eno waffe Uganda, naye naffe ate ku mitimbagano kuno ne gye muli nkakasa nga mugenze mu kiraba nti approaches za njawulo nnyo. Ne Yesu Kristo mukwano gwaffe naye alina approach gye yakozesa ey'enjawulo. Bwe yagenda mu Kaperunawumu yakola observations, n'alaba nga waliwo class y'abantu ab'enjawulo abateesembereza nnyo olukuŋŋaana, n'akizuula nti yeetaaga akoleyo olukuŋŋaana olw'abantu abali mu class ey'enjawulo. Bayibuli kyeva egamba nti n'akomawo nate mu Kaperunawumu. Bw'akomawo mu Kaperunawumu n'asisinkana abantu ab'enjawulo. Era njagala kukutegeeza nti abantu bano olw'okubadde class yali ya njawulo, omusajja dokita ye yasobola okubamenya lukka okugezaako okusiiga ekifaananyi bantu kika ki Yesu Kristo ku mulundi guno be yali ajjiridde okusisinkana, kubanga ekibuga yakirimu ate teyali mpisa ye yakubanga adda mu bifo. Naye olw'okubadde wano waliwo ensonga ey'enjawulo n'ekyokuyiga eky'enjawulo, y'ensonga lwaki yakomawo. Bw'osoma Lukka essuula ey'okutaano olunyiriri lw'17 lugamba, awo olwatuuka ku lunaku olumu mu ezo yali ng'ayigiriza, n'Abafalisaayo n'abayigiriza ab'amateeka baali batudde awo, abaali bavudde
mu buli kibuga eky'e Galilaaya ne Buyudaaya ne Yerusaalemi, n'amaanyi ga Mukama gaali naye okuwonya. Bw'onaasoma olunyolo 18 lukulaga nti laba abantu ne baleetera omuntu eyali alwadde, yali akoozimbye. Ekyo kye kikulaga nti emboozi eri wano y'emu n'eri mu Makko essuula ey'okubiri. Abantu be yali azze okusisinkana omulundi guno baava mu bibuga eby'enjawulo, baali ba first class. Abafalisaayo si ggwanga, wabula Abafalisaayo kilaasi ey'abantu abaali bayize amateeka, wakiri nga galinamu nga masters, abaali bagataputa, abayigiriza ab'amateeka. Yakizuula nti luli bwe yajja n'ayita mu Kaperunawumu, abantu bano tebaafuna mukisa gutuukibwako, naye mu ngeri eri special mukwano gwaffe Yesu n'agamba nja kudda nsisinkana abantu bano. Kati bw'akomawo, Bayibuli tennyonnyola bulungi nnyumba kika ki mwe baali, naye ennyumba eteekeddwa okuba either yali ya bbeeyi ey'omuntu alina kilasi, kubanga ye yali ayinza okusembeza abantu abali mu kilasi eyo, oba bwe kitaba bwe kityo eyinza okuba nga kyali kisenge ekya hotel, kubanga ne mu biseera ebyo ebisulo byabangawo n'ebifo ebiteeketeeke abantu mwe basisinkananga. Olw'ekyo bw'ajja mukwano gwaffe Yesu Kristo, awo ng'ayogera n'abo nga ebigambo bitera okugambibwa nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Omusiiwuufu bannange n'ajja. Omusiiwuufu bwe yajja nga mumalirivu, omusiiwuufu bwe yajja ng'alina ensonga ye, ng'ate mweteefuteefu okuba ng'agituukako n'okugifuna. Wuliriza olunyiriri bwe lugamba mu Makko essuula ey'okubiri olunyiriri olwokubiri, ne bakuŋŋaana bangi n'okujjaawo ne batajjaawo, nate newankubadde mu mulyango n'ababuulira ekigambo. Baali bangi nga tebajjaawo, baali bangi nga bali congested, tebalina we bayinza kuyita. Bayibuli egamba mu lunyiriri olwokuna, naye agamba olwokusatu, ne bajja abaaleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse 4. Abasajja 4 ne bajja nga beetisse oyo eyakoozimba. Nga bwe nkutegeezesa nti omulundi guno yali akomyewo okusisinkana a special group gye yali ategedde nti bwe yajja n'ayita mu lukale, bano Abafalisaayo baali tebayinza kuwuliriza, baali beetaaga kataimu akaabwe, era yali akabawadde nga bali awo bali mu kisenge. Naye olw'okubadde Yesu omuwonya yali alabise, abantu baasukka okuba abangi ne basemberera ekisenge mwe yali, nga buli muntu agamba waakiri omulundi guno mponyezebwe. Amawulire gagamba abasajja 4 abataaliko abo abagenyi abayite abaali tebateekeddwa kujja ne basonga, naye nga beetisse ne munnaabwe. Mbadde nsoma ku munnyonnyozi omu wa Bayibuli, yagamba nti abasajja bano 4 baliko ebyokuyiga bingi, baliko ensonga enkulu. Abasajja bano 4 twetaaga okwongera okubategeera, kubanga y'ensonga enkulu ey'olwaleero n'ekyokuyiga kino. Batono, si bangi nnyo, naye bansonga. Balina ensonga kubanga banywerera ku nsonga. Abasajja bano baalina omulwadde waabwe. Olw'okubadde nga baalina omulwadde waabwe, baali banoonya omusawo. Omuwandiisi omu yagamba nti omusajja ono akoozimbye ateekeddwa okuba nga yali musajja wa impact nnene ku bulamu bw'abantu bano. Otherwise, singa teyalina impact, baali mulese mu nnyumba ne bajja beerolere Yesu Kristo. Naye olw'okubadde yalina impact nnene, baali baagaladdemu amaanyi. Omanyi waliwo lw'olwala ng'abantu bakwetaaga oddemu okubeera omulamu, ne waliwo lw'olwala ng'abantu balinga abagamba nti ofe, bo bagende mu maaso n'ensi, kubanga oba oliawo obadde tobagattako nnyo, oba oliawo tobadde muzzaŋŋanda, obadde tokwata nsonga kikazi kikulu, kisajja kikulu, ng'okubeerawo okwo n'obutabeerawo okwo tebulina nnyo bugasa naddala ku abo abakwetoolodde. Omusajja ono bano abamusemberera bateekwa okuba nga baali bamanyi impact ye. Olwekyo twetaaga abantu si bangi, twetaaga abantu 4 abayinza okutwetooloola
abayinza okukwata ensonda z'ekitanda kyaffe ne batwetuka mu biseera ebyakazigizigi. Weetaaga abantu bana. Omuwandiisi ono ayitibwa Barnes, y'omu ku basajja abakola commentaries ennyingi ku Bayibuli, yagamba nti abasajja bano bayinza okuba balina characters nnya enkulu. Number 1, kwaliko omu ku bo omusabi, a man of prayer or a woman of prayer. Omusabi ono alina okukkiriza. Ono omusabi yali tannaba kuwanika ku mulwadde we. Naga bategeeza basebo ne banyabo, bw'oyimukanga okubeera omukazi omusabi, bw'oyimukanga okubeera ng'omukazi omusabi, beera ng'oyo atakoowa, beera ng'oyo ategeera ensonga, beera ng'oyo alemerako ng'olina okukkiriza nti Mukama ajja kukifuula era kijja kubeera. Omu ku bo yali musabi eyali akkiriza nti singa omusajja ono aleetebwa ku bigere bya Yesu Kristo ajja kuba bulungi. Ayinza okuba teyalina ngeri, naye Katonda yeebazibwe kuba tali omu. Omunnyonnyozi Barnes agamba nti omu ku basajja bano ayinza okuba nga yali businessman, tumuyite sponsor, alina mu kasente. Omuntu mu bulamu yeetaagamu omuntu amusapootinga financially. Ekisinga okwewuunyisa kye kino nti omuntu ne bw'aba nga alina ssente yeetaaga okulaba nga waliwo omulala asobola okumusapootinga. Abantu ebiseera ebisinga ne bwe tuba tubayita batwewuunya nga ffe tubanyuunyuuta bunyuunyuusi, tubawaayo yadde akalabo newankubadde balina kye balina, naye nabo beetaaga okubafaako n'okubalaga nti tubaddiza. Kyekiva olaba nti abantu batuuka ne beekolamu ne groups ne bagamba bagagga kwagalana, nga bamaze okukizuula nti bw'obeera nga bali ogabira bagabire, basiriwala busiriwazi, tebajjukira, obwongo babulekaawo, kwegamba ne bakuleka gwe ne woba otuuse mu kizibu. Abantu balowooza omugagga bw'alwaza, omugagga bw'afiirwa, ebintu ateekeddwa kubyekolera, nti bino by'obakolera bino bibalemaza, ne babeera nga tebakyayinza kufaayo ku bulamu bwo. Naye ono agamba nti ono omusajja yakoozimba yali man of impact, kubanga bw'olwala ne wayita ebbanga ery'okuba nga tokyayinza nakwogera, naye nga wakyaliwo abasajja abategeera bana abayinza okwetika, tubeera musajja wa kusaaga. Oteekeddwa okuba nga obulamu bw'abantu bano wabwinfluensinga nnyo okusobola okuba nga basobola okukubeererawo mu biseera ebyakazigizigi. Kati sponsor mukulu, omuntu we munyumya ku by'essente, kikulu nnyo mu bulamu. Agamba nti owookusatu ateekeddwa okuba nga yali barrister, lawyer oba defender, oba yasoma amateeka oba teyagasoma naye akuwakanira, ayimirirawo ku lulwo, someone who can defend your name even in your absentia, nga toliiwo naye n'ayimirira n'agamba nti nedda, ekintu ekyo omusajja teyakikola, kyali bwe kiti ne bwe kiti, waliwo akudifendinga. Agamba nti owookuna ateekwa okuba nga he was a mad fellow, omusajja omulalu oba omusajja omukyamufu. Bagamba nti abalalu be bantu abatatya kutekinga risks, nti abalalu tebatya kutekinga risks. Agenda ng'emmotoka ejja ye n'ayingira ekkubo, agenda ne kugwa tasobola n'ayagala okulwana naye, nti abantu bano batekinga risks. Naye mu mbeera ey'omwoyo abantu bano tuyinza okukiyita okukkiriza nti ye ekintu kino akiraba nga kijja kusoboka. Kati abasajja bano balina characters ennya oba n'ezisingawo nga tuvudde mu context y'ono yekka omuvuunuzi, naye naawe nga bw'oyinza okukirowoozaamu kati n'okigaziya mu bwongo bwo, nti abasajja bano bwe bajja nga beetisse munywanyi waabwe gwe njogeddeko nti he must have been a great man of impact, kubanga abantu tebasobola kuyimirira naawe ng'obadde toba-influencinga. Abantu tebasobola. You must have influenced people who in return pay back, ne bw'oba nga tokyayinza kusitula lugalo nga weebali bayimiridde naawe nga bagamba omusajja oyo, omukazi oyo yayimiriranga ku nsonga, yakolanga ebintu, yaduwa ekyokulabirako. Ekyo kye bayita okufuula abalala abayigirizwa, abantu abasobola okuyimirira mu bigere, abantu abasobola okurendalinga service gye wali rendalinze singa omuntu ogw'osinga okwagala alwala, naye nabo ne bagikuddiza ne bagikuwaako. Ejja buzi automatically, service eno ejja kubanga it is a payback. Ejja Mukama agikuteekerateekera okuyita mu bantu, njagala kubategeeza Mukama emikisa gy'atuwa agiyisa mu bantu.
waliwo ekibiina ekyategesa akamyufu ene wammwe Uganda naye nga kakusimba mu mugongo basebo ne bannyabo muli eyo kati akalulu mpulire akeeyo ka tekinologi mulondera ku masimu naye bannaaye akalulu k'okusimba mu mugongo kazibu. Baategesa akalulu ku byalo eno ewaffe omusajja ne basimba layini naye ne mukyala we n'abaana basimbye mu layini ya neighbor tebasimbye muyirye. Wootegeerera nti abantu basobola okubanga oli nabo naye nga tebali ku lulwo, basimbye mu mugongo gwe. Talina bantu, alina omukyala, alina abaana, bano balya ku mmere ye mwennyini gy'agenda n'anoonya, naye amazima gali nti talina bantu. Kyangu nnyo okubanga abantu bakwetoolodde naye nga tulina bantu. Era njagala kubabuulira bassebo ne bannyawo, people are surrounded by a lot of companies of people, but they are still lonely. Abantu batambula bwannamunigina, tebalina bantu ku lwabwe naye ng'ate waliwo ababeetoolodde bangi nnyo 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 nnyo. Omusajja ono nga bwe nkugambye ali wansi yali musajja wa impact, ate asindika sigino mu bulamu bwange ti nange essaawa yonna nsobola okubeera wansi, naye ani ayinza okubeera okumpi nange mu kaseera akazibu? Kubanga akaseera akazibu singa omusajja anninaana mu kaseera akazibu abeera si muteeketeeke, entuuko yange eyinza okuba enkyamu. Nyina gye nasooka okusumbako ewaffe Sembabule eyo Masaka ewansi bayitayo Katwe, naye omulundi ogumu ne batuyita ne batugamba nti Seventh Day mugye munoona omukadde wammwe yafiiridde mu ssabo. Ekituufu kiri nti amaanyi gaatuggwaamu, twatuuza enkiiko okusala amagezi omulambo guvaayo gutya ne bitutabukako, naye nga effamire abaana bano baali tebaakulira mu kukkiriza. We baalaba nga taataataawa ne babuuzabuuzaako ne babalimbalimba ayinza okubaako amayembe agamunywa, baamuddusa mu ssabo. Omusajja yali alwadde omusujja yakutukira mu ssabo. Lwaki? Abakwetoolodde bano balowooza batya? Wa gye bayinza okuddusiza singa obeera mu kabi? Nti abaana bano ne basonga bajja wa Yesu. Kino kye kizzaamu amaanyi nti abaana bo nga bakusabira, nga bakuteeka mu mikono gya Yesu. Mukyala wo nga bw'aba akusabira akuteeka mu mikono gya Yesu. Omwami wo nga bw'aba ayogera ku ggwe akuleka mu mikono gya Katonda. Tewaliwo kirabo kisinga ekyo okubanga olinayo abantu aboogera ku Katonda ne batula erinnya lyo mu bulungi ne bakuteeka mu mikono gya Katonda. Era mbasaba abazadde, omuzadde gye yali badde nawe kulaba nga abaana ensigo y'obwakatonda ebeeramu. N'ensigo y'obwakatonda ebeeramu, kubanga bano be ba defenders baffe abasobola okuyimirira wakati nga ffe tufunye obuzibu ng'amaanyi tegakyeyinza, naye batutwalawa? Batutwalawa Katonda oba batwanjula eri ebintu bye tutakkiririzangamuuko? Omusajja ono ne bamuleeta eri Yesu ti naye we batuuka awo nga tebalina we bayita. Omuwandiisi oli kiyavudde agamba Barnes ti omusajja ono gwe yayise the mad fellow, omulalulalu, kyava agamba nga bw'ali omwangu bw'atatya kutekinga risiki, n'agamba nti ntuuse ku nnyumba naye ebisenge bikaluba. I've found a way out. Ne bamugamba eriwa? N'abagamba mu kasolya. Nti sebo ogambye otya? Ndi mu kasolya. Bwe tujjawo amabaati omusajja atuuka eri Yesu. Omusabiye ng'agamba kimu, mwe mukole kimu, ono omusajja mumutuuse ku bigere bya Yesu agenda kuwonyezebwa. Omusajja alina kasente kyava agamba nti omusajja ono atatya owa businessman kyava agamba no, amabaati 3 bwe gavaako tusobola n'okugaliwa, naye nga gava ku nnyumba ya musajja mugagga oba hotel tujja kugaliwa. Ono balista oba defender, omuntu ayimirirawo ku lulwo, nti kyeyava agamba nti zoke tugaggyeko, nze nja kuyimirira okuwoza. Singa Yesu Kristo teyali Katonda, amabaati gano ng'abasajja bagamwamuddeko, bwe yalirabye ekitangala yaligambye Katonda azze. Naye olw'okubadde yali Katonda yali amanyi ebiri mu mitima gy'abasajja bano, nti amangu ago abasajja ne balyoka bajjako akasolya ne bakkiririza omusajja yali akozimbye ku kitanda. Abasajja balina okukkiriza kuno.
abasajja balina okukkiriza oli kyeyava bayita the four crazy friends balinga balalu okukkiriza kukozesa ebintu ebyekiralu okukkiriza basebo ne banyabo kukutambuza n'ogenda n'olambula poloti nga tonnaba kuba na ssente zigigula okukkiriza kukutwala mu bondi n'olamuza emmotoka okukkiriza kukozesa ebintu ne weewuunya kukusimbya pasikalamu ne kukusimbya ebimuli wotannaba kuzimba naye ng'olina okukkiriza nti awo ogenda kuzimba okukkiriza abantu abamu bakutanga madness naye ng'okukkiriza awo we kuli kubanga kusukkuluma ku bikolwa eby'abantu abantu baagala ebintu bibalabyeko obulabi naye okukkiriza kudrivinga okukola ebintu ensi byerowooza nti byakiralu naye nga tulina okukkiriza mu Mukama waffe nti agenda kukola ebintu eby'ensonga ebintu ebinene nti abantu kuyita mulalu bw'obanga olina okukkiriza tokitya bayinza okuyita omulalu bayinza obutategeera birooto byo bayinza obutategeera vision yo naye vision bw'oba nayo ng'etambulira mu Katonda totya toba na kutya take a step take a risk genda mu maaso Katonda ajja kumaliriza omulimu gwe yatandika kubanga ye Pawulo yagamba omutume mu ssuula esooka ey'Abafiripi 1:6 nga mmanyidde ddala nti oyo Mukama yatandika omulimu omulungi mu mmwe ajja kugumaliriza. Basebo ne banyabo abasajja bano ne bakkiriza munnaabwe. Yesu Kristo bwe yalaba ekitanda ekikkanga kuliko omusajja akoozimbye olunyiriri lw'ensinga okwagala, Yesu Kristo n'alyoka agamba nti bwe yalaba okukkiriza kw'abasajja njagala kuddayo mu Makko essuula ey'okubiri owulire ebigambo bya mukwano gwaffe Yesu Kristo bye yayogera ku basajja bano. Essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akoozimbye nti mwana wange ebibi byo bikuggiddwako. Bwe yalaba okukkiriza kwabwe kati njagala osale omusittale ku bigambo bino. Bwe yalaba okukkiriza kwabwe so okukwe kubanga ono omusajja teyalina mukisa gusobola ku exercisinga kukkiriza kwe. Yali atuuse waakoma ne bwe yali badde nga akkiririza nnyo mu Yesu Kristo yali tasobola kwereeta kuba yali yakoozimba. Naye okukkiriza kuno kati okuwonya si kukwe wabula okwabo abamwetoolodde. Nkuleetedde amawulire amalungi ate nga gajjudde okusoomoozebwa agagamba the faith of others can heal you. Okukkiriza kw'abantu abalala kusobola okuwonya. Okukkiriza kw'abalala kusobola okusumulula omuntu. Okukkiriza kwo kusobola okusumulula abaana bo, kusobola okusumulula mukyala wo, kusobola okusumulula ab'eŋŋanda zo, kusobola okusumulula omwami wo. Okukkiriza kwo y'ensonga lwaki nsonga nkulu nnyo okwetegereza saakoozi zaffe. Oluusi bwe tufuna kasente saakoozi ze tukola z'abantu abatali nnyo godly ne twerabira nti bano batusembeza eri okwagala kwa Katonda. Twetaaga abantu abatuleeta eri Yesu nga tuli mu mbeera ez'okusoomoozebwa. Omusajja ono ekimuwonya kukkiriza kw'abalala. Yesu kyava agamba ate n'alyoka okukkiriza kw'abalala kwamuleetera okuba ng'aweebwa ekirabo ekisinga. Yesu kyava amugamba nti ebibi byo mwana wange bikuggiddwako. Yamuwa ekisinga ku kumuwonya okwoziimba. Era Abafalisaayo abali mu nnyumba omwo ne bagamba nti ono ani agamba nti alina amaanyi agasonyiwa ebibi. Yesu n'ategeera emmeeme zaabwe kyeyava aga nti abasajja kibaleetera okwemulugunya. Nze okugamba ono nti ebibi byo bikuggiddwako oba mwagala kuwulira nga mugamba situla ekitanda kyo tambula. Olw'okubadde yamanya bwe bali nga bwe batalaba ku byamagero. Jjukira Abayudaaya banoonya byamagero, jjukira Abayonaani banoonya magezi. Kyava agamba omusajja akoozimbye wamma weetikka ekitanda kyo tambula ogende. Omusajja gwe baayingiriza waggulu mu kasolya basebo ne bannyabo yafuluma n'ekitanda mu mulyango nga Mukama amaze okumusumulula. Amen. Yafuluma nakyo nga Mukama amaze okumusumulula. Si kubanga yalina okukkiriza nti yeereeta, no, wabula okukkiriza kw'abantu abamwetoolodde. Twetaaga okuzimba community ey'abantu abakkiriza. Twetaaga okuzimba community ey'abantu abategeera Katonda. Twetaaga okuzimba community
abantu abasobola okutuwanirira ne bakwata ensonda z'ekitanda kyaffe ne batuleeta eri Katonda. Ekitanda kiyinza okuba ekya bizinensi. Abalala mu bizinensi batandika okuwa amagezi nti tutandika okubba, kati kolamu bwoti, lungamu bino, kola bwoti. Bizinensi ebeera eyonoonese. Twetaaga abakwata ekitanda kya bizinensi ne bakitwala eri Katonda, ne bakitwala eri Yesu. Famire oluusi bwe yeekyanga, waliwo abatandika okuwa amagezi, kati kola bwoti ne bwoti. Twetaaga abasajja bana, abakazi bana b'amaanyi abakwata ekitanda ky'amaka ne bakireeta eri Yesu Kristo ne bakimwanjulira. Twetaaga okuzimba community ey'abantu abasabi abatuleeta eri Mukama, nga ne bw'oba oweddemu amaanyi, ng'oseeredde, ng'okenyeetereddwa mu mmeeme, bakugamba nti owange tugende tusabe, mukwano gwaffe afaayo. Naye yo community tosobola kubeera nayo okuggyako ng'osoose n'ofuuka kitundu ku yo. Omusajja k'ozimbye, he was a great man. Abantu tebasobola kuyimirira kulwanirira nga bwe bamulwanirira okuggyako nga yali yakola impact, yalina influence ey'amaanyi ku bulamu bw'abasajja bano. Nsaba Katonda atuwa omukisa nga tuzimba kati community ey'okukkiriza, nga tumenya abanaasitula ekitanda kyaffe, abanaatuleeta mu maaso ga Yesu, naffe be tunaaleetanga, tusobole okusabiragana, tusobole okukuumagana, tusobole okusituliganako emigugu egy'ensi eno, kubanga mazima gizitowa ng'osigadde wekka, nga weewuunaganya tolina gw'osharinga naye. Nsaba Katonda atuleetere abantu abana mu bulamu bwaffe, ng'ate ye mwennyini y'empagi enkulu esumulula, ewonya, esonyiwa eby'emabega, n'atuwa obulamu obujja. Mukama abawa omukisa.